londa tubaawo kati abatimu kafiti no bafa abanyivu banyiga twakugambako omusuule wamugayalira omukazi yayimba nga kayimba ng'agamba nti ye yayimba ngata n'agamba oyombayomba lwaki nze abaagala sirina luyombo okwagala mbawodde sikulaba ekikusombowa weekwate kunze oyo omujjukira ne wonooyimba ng'ewuwo n'onvuma n'ompisa mannyogo ne wonooyomba ebisongovu omulenzi waffe fembi ekinsesanze buli wonvuma ali aswana wange ekinyumira oyo naye mukyala Fulufigana Kangubi azzeemu okubanga ate alumya Hajati Zuula bannaffe tubadde tumanye nti ebyo ebintu byakoma mu 2024 naye ate kati mu 2025 bitandikidde mu giya ennene nnyo atuuse n'omuyimbira akayimba omulenzi yansiima oyo yani Queen Florence amuyimbidde akayimba omulenzi yansiima n'amutegeeza n'omutegeeza mbu ekimusesa ye Hajati Zuula buli bwamuvuma ate Hajali aba asula wuwe oyo ye Fulufiga wetuli nnyo okuba nga tugakuwa era nga kutuusaako mabojjovu katuvuddeko wa Fulufiga ne Zuula oba ne Hajali munange ebya Chosen Beki ne Dictator Mill ate bikomyewo nabyo ensonga zino ate twazirimu mu 2024 ate munange 2025 ate tukomyewo nazo kakati amawulire amatuufu gaagano kituufu Chosen Beki ne Dictator Mill bakyali wamu oba nedda bw'oba baayawukana nsonga ki gaagano mabojjovu anti ekitabula Dictator Mill for starters kati Namukasa has been exonerated. Kuba Namukasa story ye yagibreakinga ne tugamba nti Namukasa atambuza fake news era Amiri n'asuubiza okusuwinga Namukasa kati ate olunaku olwaleero Chosen Beki atugamba Dictator Amiri yawadde Namukasa info Namukasa akobe Chosen Beki kati luli ekyali Dictator Amiri ekyali kiboogeza ebyokutiisatiisa Namukasa kyali ki okitegeera straight to the point as I don't want to publicly appear on tayagala to publicly appear about Chosen Beki trying to sympathize herself through the Subi saturating song kati oluyimba baluyita Subi to you who can make it clear noza yadde abimpa make it clear ekirungi Chosen Beki nankubira kati naye ngenda munoonyaako ambuulire. One, before I put down a lot, let people go back to Rogers, the driver's interview, for clarification. Two, there is a guy called Rashid who bought baby things thinking Gibran was to be his kid. And yet Amiri came and bought more for the same kid. Kati bano bo bagamba mbu Gibran yale Rashid yagula ebintu ng'alowooza omwana wuwe ate noono Amiri bannange Dictator Amiri slept under the bed where Rebecca was sleeping after giving birth to Gibran as a father in Lubaga Hospital. Mbo Dictator Amiri ye yasulayo mu ddwaliro under the bed yabadde ategeeza ati mukadde waffe Emmanuel tusobola kutuyambako yabadde agamba wansi w'ekitanda oba yasula ku mulwadde sikitegeera bulungi kati wansi w'ekitanda yali akolayo ki after giving birth to Hither kati oli omwana mulala noono mulala after giving birth to Hither around 2022 Beki loved the man who even wanted to make mikolo yafuna omusajja yali agala okukola emikolo called Matthias Semanda of Makerere. Many know him in the industry. This guy was introduced to Rebecca by Dictator Amiri to help on her issues of her Facebook page that was taken by Kasim by then. And then they started bonking each other. Chosen Beki tebamuwaayiriza. Akakana kafaanana n'okumanya bwe bajjajjamu empale. Why? Kisoboka alina abaana. Dictator Amiri got to know all of this, but the man never came in for the news.
When the relationship with Matthias parted, Rebecca had no option but to say sorry to Dictator Amiri, and they got along together. Rebecca then around 2023 still cheated and loved Henry, who was running her YouTube channel. Hey, kanecheza ono ya Becky oina kwata ku social media pages. Kati ani ali ku Twitter. Yete keke sawa yuna. Anyway. Who was running her YouTube? Then the wife got to know and there was exchange of words. The wife wa Henry beyamanya nebabitambuze ebigambo ne Becky. A friend of Rebecca called Tyra, told everything to Amiri, but still Dictator Amiri stayed and loved Becky. Bwebwavu bwetwogerako. Amiri wali ochayagala kunganya sente za mikolo. Deposit. Beba kwendako beba kudiza. Nebino sibito sirowoza. A day before Namukasa came out to say issues to the public, Dictator Amiri had just got to Rebecca and the photographer ready-handed in the bed. What Twitter bamubuka. And there was another chaos as Dictator Amiri chased out Kadir half naked as Rebecca ran to the boys' quarter. Kadir, who left his family and started to be with Rebecca, where Rebecca rented for him in Natete, leaving his wife pregnant home in Nansana. Nezino sente Rebecca ina sente zino zonna. Nchapangisiza n'omuvubuka ennyumba. Penning all this down to at least reach out to Rebecca because she knows all these are right. Let us stop all these since the man chose to keep silent and let go in a calm way, paying fees and hospital insurances for the kids. Thank you. That is a little bit. Estole mujiwulidde naye ebintu biwanvu era nga omuntu awadde information ategeezezza nti bw'oba baakana baddeyo ku interview driver gye yakola. Jjukira driver yatuuka n'okugamba Dictator Amiri mbu akole DNA ku mwana oyo. Driver bw'atyo bwe yagamba nti tasuubira omwana oyo nga wa Dictator Amiri nti akole DNA ku mwana oyo abaffe. Kikyo ebintu bibyo kwegamba kino ne kireka gundi Dictator Amiri ng'ali clean talina buzibu ng'omukyala yamukiitingako. Bakubalidde layini y'abasajja naye nga era kale nga Dictator Amiri avaayo n'amusonyiwa n'ayingizaawo ono Dictator Amiri n'asonyiwa. Sitole mpanvu naye mugiwulidde bulungi. Saagala kubanga njiddeŋŋana. Byonna nga bigenda mu maaso, Mama Fina ye yakoze eddaame ekkakali era yagambye nti byonna nga bwe wabyogera tayagala wabeewo ekikyuka singa abanga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nina abaana 3 mu bulamu. Fina ye mukulu. Namugambe kati oli mukyala munnange tukkaanya. Naye nina kyendabye ekitansanyusizza ate saagala lumbe lwange kubeerako buvuyo. Njagala abantu bali bakole ki banywe. Nze siri wa kubonyaabonya nti ye Fina kyosalawo mama okyakugambye obulamu kyokola. Teri munnabyabufuzi kujja nga ayiwa ezziga limu ng'ezziga erimu likola litunula. Mugambe kaaba mpola sirika enteekateeka zigenda mu maaso. Teri muntu wa family agenda kujja nga aboyana azunga n'amaana ago bw'ati wabula essaawa y'obuugi n'awomatuka n'atuma omwana ogenda ete kiba kuli mu kuki ddala. Saagala nonsense mu kufa kwange. Saagala katemba mu kufa kwange. Teri kulwanira mulambo. Ate oba okuba teri kulwanira mulambo. Kati kikulaga wano weetudde bayinza n'okunziba. Teri kunsitula kuntwala kunsimbako madagala kuntwala kunzijjako bwala kunsokoola kunfuuyirako mmindi. Teri muntu asinga buzibu nga kukutwala mu kyalo eno bakuteeka mu kukuuza abantu bakolerako emikolo nti gwe yabba emikisa gya ly'eddaame ly'omukyala Mama Fina nga tuvuddeko eyo katugendeko
mu famire yate ya Honorable Segirinya Muhammad. Twalabye muganda w'omugenzi Muhammad Kirumira yavuddeyo n'asaba Abannayuganda n'agamba nti bannange muleke omukyalo oyo essaawa ya kakati byayogera byonna tabitegeera. Ne fact yatuuse no bajjukizamu n'abagamba nti nze taata wange bw'ato we yali nga muganda wange Kirumira afudde. N'abagamba nti mukaakane maama oyo essaawa eno kyayitamu ye kennyini yakitegeera obulungi. Famire y'omugenzi Segirinya Allah abasaasire. Mu kusookera ddala ngenda kubasaba obutajajinga mukyalo oyo maama w'omugenzi kubanga kati ali mu confused state goge mazima. Ebintu ebisinga obungi bimulaba bayitamu ffe twabiyitamu dda. Era bwe mulaba ng'ayogera simulaba ko njawulo na mutaata wange byayogeranga nga yakafirwa mutabani we omugenzi Afande Muhammad Kirumira. Omuzadde aba tamanyi kyazzaako. Kizibu nnyo okubeera mu state nga bakutemyeko omukono gwo ogwa ddyo ogubadde gukuwa ogusinga kuba ogw'amaanyi ng'okuze ng'oli muzadde bw'oti olina essuubi ogamba kati nja kukaddiwa nfe bulungi. Oli n'addira ng'omwana wo awalampe bw'ati atuuse ku apex bw'ati n'amutema. So temumujajinga nnyo era temumwansalinga nnyo, mumuleke buli kimu kye mulaba. Wabula nze nga nze omuntu ekintu kye ngenda okusaba naddala famire y'omugenzi yeegendereze kintu ekyo kimu. Famire maama Segirinya nkwegayirira mukwano goba bannamawulire, nkwegayirira singa musobola mwandigobe bannamawulire abo kubanga ezo ze zimu ku nkwezenge zigendo basumbo zikwogeza ebintu ebinaakulemesa n'okubaako woofuna obuyambi. Kuba ekyamazima sigenda kukulimba yo gavumenti mu kaseera kano keerimu ebyo ebimanyi egenda kudyekadyeka n'obusente ejja kukuwaayo naye tojja kuddamu balaba, togenda kuddamu balaba. Naye ate abagenda okusigalawo weebali gye bali eyo abantu abagenda okusigalawo. Kati bano baganda abeeyita baganda ba Segirinya abo mbakwate empola. Si buli wa Luganda wa muntu nti aba wa mugaso eri omuntu. No. Ozana okukanga nga abamu ne wa Segirinya maka gawadde tebalinnyayo. I'm telling you. Kozi naffe twabanga ne Kirumira nga tulina baganda baffe. Naye nga Kirumira wonna twabona ne Kirumira bamusibya mutute na Lufenya ali wano nga talinnyayo. Naye nga muganda we. So kati bw'avaayo n'akwata omuzindawo n'agamba nti ngati nze nga muganda wa gundi. People can listen naye nga abadde talina makulu gy'ali mufu. Okitegeera. But nze kye nnyinza obbasaba bambi mugobe bannamawulire bagenda boogeza ebigambo babasonsike bye baagala mwogere mubyogere bamawulire gabe gatunde naye nga mazima ddala tebiina makulu. So mube beegendereza. Gavumenti egenda kutindika baambasada bajje batuule nammwe bakulage nti kitalo nnyo eky'omwana wo ate nga ekyo kankifomyawo planning okukola series okubannyonnyola kiki omuntu kyayitamu nga bamutidde omuntu. Byonna nga bigenda mu maaso obwo bubaka bulungi nnyo era singa oba oli buli omu ayogera bw'atyo twandibadde nga Uganda tugitwala mu maaso naye nga byonna nga weŋŋambye nga bikyagenda mu maaso. Waliwo omukyala avuddeyo n'agamba nti bannange tutunuulire omwana wa Segirinya omukulu. Twalabye mu baana be baparedi nga mulimu omulenzi gwe twategeddeko nti amannya ge omukulu mbu bamuyita Ivan era netutegeerako nti omulenzi ono kiggala era bubu tayogera ate tawulira era netutegeerako nti omulenzi ono mbu abeera ne ssengaawe oba yabadde abeera naye omukyalo ono agambye nti bannange tuteeke ebyobufuzi bwansi tusooke tudduukirire omwana ono nti kubanga jjukira ono omwana ayinza okuba nga sengaawe abadde naye lwakuba Segirinya abadde aprovidinga nga jasi yamutwala lwa advantage eyo ng'amanyi nti taata w'omwana ono MP ajja kubanga ssente amuwa naye kati kaafudde nti omwana ono ye mulenzi yatawulira yatayogera. Agambye nti bambi tuteeke ebyobufuzi bwansi tusooke tuddukire omwana ono tumanye ajja kubeerawo atya. Naye nga musibye mutya bantu bange omulenzi ono gwentadde wano ye mutabani wa Honorable Segirinya omukulu. Omulenzi ono ye mutabani wa Honorable Segirinya Muhammad
omukulu. Omulenzi ono amanyikiddwa nga Ivan. Abangi bamuyita Ivan Kasiru. Olunaku olwajjo nyina video gye nakoze nga neemulugunya ku ngeri omwana ono gy'ataaweereddwamu mukisa kwogera ku lumbe lwa taata we. Oluvannyuma lw'okukola video abantu bangi muzze gye ndi ne muntegeeza nti omwana ono tayogera ate n'okuwulira tawulira. Kinkutteko nnyo ng'omuzadde kubanga nze ndi maama. Nenkola okunoonyereza ntegeerere ddala kituufu ono omwana tayogera, omulenzi ono tawulira, mpaka lwentuukidde ddala ku muntu omutuufu era ne bantegeeza nti omwana ono bambi tayogera ate era tawulira. Era omwana ono abadde nga abeera ne ssengaawe. Abeera ne ssengaawe. Era nenkolera ddala okunoonyereza ntegeere abantu abawangala n'omwana ono bantu kiddala kituufu wa Sseggirinya nti ye mutabani wa Sseggirinya omuki omukulu. Wano nno wentwalira omukisa guno okusaba Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu obutasuulirira mwana wa Sseggirinya ono aliko obulemu. Abaana abalala bonna neebwe tubaleka naye atirisiti Sseggirinya tumuyambire omwana we ono. Kubanga yesu abadde abeera ne ssengaawe naye nzikiriza bulungi nti ffenna tukimanya abaali bafiiriddwako abazadde baffe nti abafamire batuwagala nnyo nga bakadde baffe weebali. Luli Sseggirinya abadde awaayo obuyambi obulabirira omulenzi ono kati Sseggirinya avuddewo. Ffe mikwano gya Sseggirinya kubanga famire mwagirabye. Famire Sseggirinya mwabadde ava mwagirabye. Ono omwana tayogera, ono omwana tawulira, tagenda kusobola kwerwanako, tagenda kusobola kweyogerera. Ffe tugina okufuuka kati eddoboozi ly'omwana ono Ivan Kasiru. Bambi omukyalo ono yafuddeyo nnyo kubanga era yasoose okusitula eddoboozi n'agamba bannange ndabye abantu boogera, ndabye Sseggirinya yabadde alina omwana omukulu naye nga tebamuwadde chansi eyogerako eri abantu. Awo nno bakamutemedde nti munnange omwana oyo Kasiru tayogera, era okwagala okubanga ategeera ekituufu kyeva olaba yagenze extra mile kubanga kituufu anoonyereza ku mwana ono era ebyazuuliddwa byebyo byatugambye. Tukyali wa Sseggirinya Muhammad Mr. Update eyatuvudde ku maaso naye nga ye erinnya lijja sigalawo era nga nebyakozeeko tujja kusigala nga tubyogerako. Era waliwo omwami ate avuddeyo era n'ayambalira maama Sseggirinya mu bigambo bye bw'ati bw'ayogedde. Eno video gye ngenda okukola abamu egenda banyiiza naye mujja kunsonyiwa naye nga kino nina okukyogerako. Maama wa Sseggirinya Muhammad omugenzi ne famire njagala muwulirize bulungi. Muhammad Sseggirinya bwe yali ava mu kyalo ng'ayingira ettawuni yagenda bw'omu. Bwe yatuuka mu ttawuni yafuna emikwano. Bwe yafuna emikwano yatandika okwerandiza nga ye n'afuuka kaana kambaata. Sseggirinya yalina maama we, yalina baganda be, naye tewali kye mwamuyamba. Naye emikwano gye yafuna mu ttawuni ng'agenze mu ttawuni era gye mikwano egyamuziise. Kakati essaawa zino muvaayo olw'obuntu obutono ennyo bwe babawadde ne mwerabira abazimbye omwami oyo ebbanga eddene abamutuusizza ku birungi ne batakoma ku kumutuusa ku birungi ne bamuwerekera mpaka mu ssaawa esembayo. Njatukiriziganye baganda bange, muntu ki akwagala mu bulamu n'amala n'akwagala ne mu kufa? Si aba mukwano go. Naye natunuulidde famire olunaku lw'eggulo ng'eri mu kwogerera mu kamera neevaayo ne yeebaza be yeebaza, nammwe mwabalabye be yeebaza.
n'onyeenya omutwe n'olyoka otya ensi. Kikye ŋŋamba abantu mu nsi temwesigika ate abantu mu nsi muli babi naddala abantu baffe betuzaalibwa nabo. Mukadde yandikoze ensobi naye mwe abafamire abasigadde bakyala be naki mwandibadde temukola nsobi mukadde gye yakoze. Era temwandigambye nti abantu babadudde nabo babi nnyo era baze ne babawamba ne bababuzaako emirembe. Ekyo kikyamu. Ekyokubiri, mukadde si gwe asalirawo bali ani gwe balina okuwa kaadi adda mu kifo kya mutabani we, kubanga n'okuwa mutabani wo kaadi si gwe wabawa obuyinza. Bo bajja kutuula balonde ani asaanidde okufuga abantu ba Kawempe. Okitegedde ekintu ekyo? Mwedde buli omwano alina opinioni yeffe tuli okubanga tuleeta just abantu byogera si bigambo byaffe, naye nga eyo kati nsonga ya kaadi nansonga ani addira Ssegirinnya mu bigere. Twalabye abadde muyambi we bambi omuvuka ono yagambye nti baludde ne Ssegirinnya kuva dda ng'akyali ddoboozi ly'ekyebando bwe yakubanga amasimu ku rediyo nga bali wamu era batambudde wamu. Ssegirinnya afuuka kansala bali wamu. Bwe yafuuka MP n'agamba munnange mukwana wange sijja kulekerera jangu obubeere kiyambi wange. Paka Ssegirinnya watuukidde okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno oyo mwana mulenzi nga muli ku lusegere era abadde mulwadde oyo mwana mulenzi nga yaddukanya emirimu gya Kawempe North. So esawa kakati yavuddeyo n'agamba nti kaadi ajagala. Era tubadde tukyali awo mukyala we ne yeesowolayo naye n'agamba nti ekifo ekyo nkisobola era njagala kubanga nkola ki bba wange muddira mu bigere. In fact ye yatutuuse n'okutugamba nti baawe yamuyigiriza engeri gye bakwatamu kamera era nti vidiyo zonna ze tubadde tulaba nga Mr. Update ali ku live yabadde akibeera mu mitambo nga yatereeza kamera yakola bw'ati. N'agamba nti so nange kyensobola obbakakasa nange ekifo kya Kawempe nkisobola. Naye ye nga maama yayendoosinze omukulu oyo abadde kiyambi wani wa Mr. Update owange. Ebisigadde ndowooza abannakibiina kya NUP be bagenda okusalawo ne bagamba nti ono gwe tuwa kaadi. Nawuliddeko abamu nga bagamba nti emyezi egisigaddeyo mitono omulenzi oyo mumuwe kacyansi ng'akasiimo ku bintu byakoledde Mr. Update nga bwamubeerereddewo nti mumuwe kyansi eyo ku myezi gino egisembyeyo okumaliriza ekisanja amaliriza ekisanja kya Mr. Update nti then we tunaaba tuzzeemu mu general elections next year kaadi bagiwa omuntu omulala. Munnange ebyo bye bigenda mu maaso era bye bitambula. Naye nga oli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako. Ensonga za Mr. Update Kawempe North tujja kubanga tutambula nazo era tujja kubanga tumanya ani gwe bawadde kaadi tujja kubanga tubibatuusaako. Kampeni zonna tujja kubanga tuzibawa neoyo gwe banaaba balangiridde wanene obutereevu ojja kubanga gafuna. Sigala naffe tuvaawo.